Inside Out. Kunti Honorable Mpuuga musajja wa kitiibwa era tumurespectinga olwa experience n'engeri gye yasavinga obwakabaka ne bamuwa n'ekitiibwa ekyo. Honorable Mpuuga CV ebadde yeeyogerera naye obutakkaanya bubeerawo mu buli pate mu buli organization naffe mwenaalemu tubaira n'obutakkaanya bwaffe naye kitu principal Bobi Wine kye yakoze kibi okwata ebbaluwa efaanana bwetu n'ogiwandiika wano ku fellow leader opposition tukunamba bbiriwo a deputy president n'omuwandiikako ebbaluwa bwetu nga reason gyowa nti wali ku social media n'olaba nga balabisa obuli bw'enguzi obuli mu parliament and you took interest. Kakati ffe ne twebuuza nti principal omukulu w'ekibiina ensonga zo za kabalaza ozirabira ku social media abaffe singa buli kimu ekigenda ku social media kyali kyetaaga komenti y'abakulembeze singa president Museveni yakakuba baminisita bameka every day I hear people on social media talking about a ministry here. One man again I watch on. Yes. You can watch it on social media. Kojja nangira ku social media banvuma. Kojja nga buwala bye byampuuga nangira babaana bali social media kojja kitegeeza kojja obiraba nga banvuma. Kojja abaana banvuma. Kojja abaana banvuma obalaba nga banvuma ku social media. Which was a lousy reason. Lousy? Yes, because as a leader you don't not everything on social media is authentic. Kakati boyabira ku social media nali musubira atekewo akakiiko. Junior, Museveni rewarded omwana juze yakuba abatemu abatta Bossa owendiga. President gwe rewarded oroza yabisanga. He did not reward Bossa. He did not. Let me tell you, he did not reward Bossa. There are so many people here who have done good things on Muhozi campaign yagitadde. No, can I explain? Can I explain the other? Social media. Can I explain? I'm not saying that social media is a bad forum. No, you're making it like what has made it. Nebwe kiba kyali kituufu kye yalaba. Nga yakiraba kuki? Yanditaddewo akakiiko to investigate. President Museveni okuwa Bossa omudaali. It was a recommendation by security agencies. There are people who have given security information. Nemukalulu. Omudejera bagaba bannange bakubira essimu wano ekitubu ekigenda maaso. Are they all rewarded? Emidaali egyo giyina committee evetingibwa lwaki bamuwadde gwa Nalubaale nekyo ino kyebuuza. So can't read the committee requirements zetunuulira ogaba emidaali egyo wadde there are so many people who have done marvelous amazing things in this country and they have not got an opportunity to be given medals. Why this one? Because it was a recommendation by security agencies. To omuntu ono yatuyambye okutuuka ku case eno ne tugikamya. In fact, it's one of the most successful murders wetufunye abatemu. Do you agree or not? I do. Yes, the man deserves a medal. Kwa polisi yo siga kakati omwami yo teyatuyamba siga afande nanga avuga twabakanyedda n'omulimu gw'okunoonyereza polisi yo weekuma Bobi babakana obaani yagubawo ogw'okunoonyereza nawe kakati mwanoonyereza. So in my opinion, in your opinion, that's what I think, it is your opinion. I think what Bobi Wine would have done as a leader, one was to call all party organs. All party organs. Never to Never come at I summoned senior leaders. More party to what you a senior leader. You summon. It shouldn't be your decision. Can I take Wenga leader? Go back doing no chivam. O second, no chilekera party. But then Abaganda ganti bwadene ligambwako nyini. At the level of a vice president Mpuuga mwali. Ani go badde osubira omugambako other than his president. Kakati bw'oyogera as a leader. Kati na Bobi Wine yesanze mu kizibu nti ababaka bangi abeene UP tebakkiriza na decision ze yakoze. Kati gwe nga leader kikwafekitinga. Tuvulanga ebiseera ebisinga baliida beewala nnyo okwogera. Baliida beewala nnyo okukola ki?
kwogera tumalizira kikantono oyina gwe okuleka pate kintu kinene nnyo singa yabadde decision ya NEC nga n'akakiiko ke Bobi Wine yantaddewo akakiiko kanoonyerezeko kireme kulabika kibeere biased kigira lwaki mwagala okunoonyeza ku kiri obvious Bobi Wine ayise yafuna ssente amwe ati yes nazifuna ate okweyagala akakiiko kanoonyereza ate Honorable Mpuuga bwe yali ayogera teyatugambako nti balina meeting mbwemukirizisa okuwummula abaali bawunyumyamu okitegeera banyumyamu ne bataddiisa agulwiwinga kati mu politics wano omubi bakusoosa ebbaluwa tuze okujja no mwami Simon Munyanga Lutaya ne ngamba mwana wange Junior ekintu kyo ntoddamu kikola ne tugaana okukiriziganya nojja kupewa n'ogamba Junior nno yangambye agenda kukkiriza so wakati lwaki tuulizako side emu mu meeting because that meeting they failed to agree which is true. Did Mpuuga take money or not? According to, do you believe Mpuuga got the money or not? He got yeye mwenyene yagaye nti sente zijja but it's a committee eyawa Bobi Wine $320,000 ng'awummula mu parliament era yemu yeyawadde Honorable Mpuuga ng'ava ku bwa leader of opposition bawadde Bobi Wine $300,000 wano ng'awummula gratuity ye buli mubaka agifuna that same committee gyavuma Bobi Wine ye yamuwa wano ng'awummula obwa member of parliament ye President Museveni wano yamusonyiwa sente ku URA wasn't it a bribe? Because if you say bribe has very many forms. President Museveni yamusonyiwa obukadde bumeka si bisatu. That's called a tax waiver. Yes, right, is a bribe. Yali amugirako ati omusolo ngani tax waiver. President yamusonyiwa solo ogwa sente mmeka gwogere ogwa miliyoni mmeka bisatu toswadde na kukyogera ogwa miliyoni ebisatu ngani omulala gwe yali asonyiye lwaki Bobi Wine kolo yabuuzaani Bobi Wine but before Mpuuga got the money you would have asked me ye ku bisatu yabuuzaani lwaki teyeewandiikako ebbaluwa kugula ntuwiteyo nga parliament yemuwa $320 oba $370 yabuuza did this someone the party Bobi Wine. This hypocrisy. Ababaka abali obukaddaana Kabogo yani oyo yazizaayo ye Kaboga Kagabo. It was only Kagabo who brought back the money. The rest refused. Principal ngata wandikangako bbaluwa. Webamitiye ne president Mwaluwanga bamukubye Bobi Wine ngakolo teyewandika ku biche byava mu nteseganyaze ne Museveni. Please. Avambala Gomez kiro zebala masanye wa genocide. Sibasanye abanopo wa genocide nga bali mukulya miyembe nga nyenzeyo. Bavayo begane take me to court nkubulira amanyi. Oyo secretary general wa Rubongo yani yamusomesa. President Museveni. I met Rubongo ya Makerere University nga speaker wachi. Ngeleta beba jeno. Bajja batubulire Makerere. Rubongo wazane na lemboy. Nafuna mu disagreements ne party because yagenda okusoma mu Harvard agenda okuddandoza ne bamumu omulimo gwa bamuwa gwatayagala. Kai president yamusomesa ku mujjako. Do you have evidence that Museveni yasomesa Rubongo? But everybody knows. Evidence. Apart from I don't know whether Harvard be bamusomesa, but eno yonna. Is my first time to see Rubongo ya wazine nale. Nga yatvetera n'abakulu bogere na fema Makerere. Let us be fair. Okay. What did Mpuuga do right? Kituufu kiki yakola? Nga wasodde okulaba ebibi byoli byonna mpayo ekituufu kya Mpuuga yakola kye kituufu. Si ekikyamu naye ekituufu. Mpuuga ekirungi kye yakoze teyavumye. Yagenda ku CBS n'ayogera saidi ye. N'ajerega. Ge mazima. Nakulaga nti ye nga yabadde n'obutakkaanya mu pate ne mukamaawe omuli okuvoola Ssaabasajja Kabaka. Kyo kyali kituufu Mpuuga ogenda ku radio lwaki ye teyasirika oli mukamaawe ayogedde lwaki Mpuuga teyasirika lwaki semugamba nti asirika kati ye mukama the president has talked owanu yes. Lwaki vice president asirika Mpuuga teyagenda ku radio kwogera ku bya mukamaawe yagenda ku radio kwogera ku abamukkiririzaamu n'ababadde bamuwa ekitiibwa. Mpuuga has that right in the constitution. Yete bya mukama we tebimukwatako
because if you write a letter about me nogiteka mu public ogambe ekyofisi yakola bulungi teyavuma yali mukakamu yakola ki Mpuuga yamaliriza agamba sente zino zayita mu kakiiko ka parliament. So Mpuuga yafuna sente teyafuna sente zo tazeegaana agenda kuzifuna tezinnajja era agenda I'm getting my first installment omusemba azifune baba yazikolerera yakola ki service award for which service dayobuuza akakiiko akazimu wakuba kalina amaanyi ago. Don't debate Mpuuga the receiver. Go to the committee which allocated the money. Junior ministry 1%. Daye yazipa ndoba ino obuyinza obwo. Don't ask me. Mpuuga tumumalira budde. Kakati okukwata okuzizaayo oba tazizaayo. That's where the party would come in bogerezeganye naki. So is no fighting corruption if really Mpuuga accepts 500 million? Can you still convince our people that you're fighting corruption? Ya mugamba Bobi Wine ayinza tugamba nti alwanisa corruption nga naye yafuna yebisatu. Yafuna gratuity. Yes. Kati okikirize yafuna ki? Gratuity. Era akakiiko akamuwa gratuity kekawadde n'ono. Yafuna kasiimo ka webale nnyo which is okay. N'ono naye yafunye ka leader of opposition. Ka gratuity. Bagudde ddulo. Otutu omwana w'omusomero osaze omwana wa mujjawo nga we bakuwadde ekifo nono we bakimuwadde. Okay, kituufu ki kyolaba Bobi Wine kyakoze mu nsonga zino? At least kamuwa baba biga nti kino kyo yakikoze bulungi. Sinalaba the way he handled the matter was immature. Nze sidalaba kituufu kye yakakola. Ekituufu ky'okulekawo n'omukyala Dorogozi Lwiga hati yabidduse. Kana ulide Dogozi Lwiga is summoning the party organs. Dogo what? Dogozi Lwiga. Zedriga. Zedriga. Repeat after me. Zedriga. Muchala Zedriga. Gwalesewo. Yabidduse. Bobi Wine kyalina okukola ate kyasembezaayo. Because Honorable Sseggona Mugabe, why do you summon the party organs now when as a leader you have already taken a decision? And you are the chief executive office of all of these party organs. Kwa hiyo Honorable Mpuuga bayina omugoba. Kuwe bumyuka. Kubyo bumyuka basobola omugoba. Eri tebasobola parliament ekisoboka ekyo kyagala. Kakati ate mu baluwa yateeka mu mbwa resigning nga mulonda. They are the ones who voted Mpuuga to be a leader of opposition. We are not here. We are not here. Now kati omugoba you are involving the public. Go to the meeting gye mwatulamu okumulonda era we bamugoberamu. If Bobi Wine kintu kino yakikwatira mu party Mpuuga ne bamukolako akakiiko organiziza party ne zitula zineke ziseeke zaabwe ne zikola ruling nga Bobi Wine yetabirinamu n'akwata omugezi w'ekyo inoganiza ezo seeke neke ebabirina babironda dde webiri babirina Mpuuga era abadde atula tu all senior ki gundi of the party. Kati Mpuuga ekirala ekyamuleetera obuzibu chairman Nyanzi akwata bikunga bitwale e Masaka. Ko Honorable Mpuuga nti wano ffe twekunga dda bitwaleko mwankole gye mutalina bantu. Chairman Nyanzi akomawo nga bwakola agamba muganda we. Because in that part omuntu aleetedde Bobi Wine obuzibu is Chairman Nyanzi. I don't know oba ye yamusomesa. I think Nyanzi educated Bobi Wine as a brother. I'm respecting nnyo. Kati Nyanzi bwakomawo okulipotinga wa muganda we nti wategedde omusajja atugobye e Masaka. But what Mpuuga was saying, here in Masaka we already have structures. Just give us how you want us to fit our leaders already we have into your structure. Nyanzi kwate yasoma nnyo. He has a master's of ebigezo yabikola mu because he cannot even speak primary English. My son of Mirundi, I go to Chairman Nyanzi to tell me what. He said, Chavadi akadi byabwe nabigana. Nze kyanga n'okufuna kadi ya nupi. I can't subject myself to idiots. Yes, kitegedde. Gwe wa diguli emu wasoma nnyo. Kojja Nyanzi wa diguli esatu teyasoma. Bili alina bili naye munkyagibuuza. I want an inquiry on that masters. Yafunye interpreter. Oluzungu wano twamulaba nga yesimbye Kampala. Kanada atudde wano, Honorable Seka atudde wano, omwana Dr. Francis Babu mukwano gwa General Muhoozi atudde wano, Nyanzi atudde wano, oluzungu katono lumutti.
What are you going to do for Kapara? Before you see, the one we don't see. Before you know, we don't. Which English is that? Era beyafuna studio muganda Bobi Wine yamukoye sinonganyaze sidamu kusanga program z'oluzungu dakubalameta kasa meme jobo yogere. Yes, is the one who is disturbing the party. He doesn't sagala gavumwa kubanga avumiddo. Tegera bagezi boogere. Mpuuga ayogera atya mu party. Mpuuga ayogera atya mu party ne Bobi Yanga n'ayogera. Mpuuga ayogera atya mu party. Bobi Yanga n'ayogera. Ondeta chikoli moleka bakojjango bati babasoma balekeyo okusoma gwe Mirundi yasoma yakutwala. They can't be in a meeting and Bobi Yanga. I used to storm out in their meeting. I used to storm out in their meetings. Bobi Yanga ayogera over governance. Nedda Mpuuga can make your the problem is the name Nubiani or his brain. Let me give a solution. What's wrong with Nubiani? He's not knowledgeable in governance. Is the name bad or wongo boy? Chicho omukola Nubiani. Ayogera ki mu bintu bya governance? Chicho sobola kola. Doesn't he have a family? Bampuuga baba batudde. Bampuuga baba batudde okutesa. Nubiani is good in the music. It's good in the music. Family. Nubiani is good in the music. So you say it agabongo. Wewe ya music tusirikanga Nubiani ayogera. The same way Nubiani Eddie Mutwe, Sauda Madada, this young boy Bobi should shut up when Mpuuga is talking about governance. Yeah, Mpuuga yasomera politics wane gye batamusomera. Bano bazaalibwa kufuga n'abafuga. Abamu ku bo balina kufugwa obwongo bwabwe tebunnatuuka. So let me give a solution. Na experience ya police. Lwaki yese yakola ekibiina Bobi Wine mwayingira ate yenayingira ekya Bobi Wine. Ekibiina kya Bobi Wine. Ekibiina kya Bobi Wine kya Kibalama. Ojja kusanga ekibiina ky'NRM Kibalama. Kibalama yakijjawa. Go to the genesis of that party. That party is for NRM. Go the origin where Kibalama got that party from a big person in NRM, the president. Yamuandikisa apology letter. Don't joke with me, I'm informed. Baso jisanze eri ku luguudo n'ogyenyigamu n'ogikyusa kala wewe badde ya red n'ogifuula green kyantegeeza basi ddayo ku first owner. Who is the owner of that party? It's not Bobi Wine. Mpuuga yamugambye nti onkuba mu kibiina ki twatulanga basajja bakulu ne tugala tulima omutala yange tuba tufuna obutakkaanya tutuulenga era ababadde balima tupeni people power yeeye mpa delegation members who voted him there. So don't take me there. Don't take me there. As I wind up, now the solution is here. Honorable Mpuuga, then now what you can do, if you have said tebategeera nga wayogedde wasoma nnyo okoledde Mengo gandi form your own party. Kakati Bobi Wine and Mpuuga cannot come together now. Why? Yamononye when nattiridde Bobi Wine when nattiridde Bobi Wine Joyce Nabosa Sebugo tali wa Museveni when nattiridde Bobi Wine nti alina bapowa advisors Anita Amongo kati tali mu parliament batayebwa tebafuga ebyo mu party bibamu nattiridde Bobi Wine nti alina bapowa advisors ogenda otya ku kika ky'owendiga nga afudde omukolo gwa Buganda kuliko n'abataka n'ovuma Honorable Mpuuga eyali minisita mu Buganda ako yakagudde abataka babadde bati nalaba nze nina mukubakwano bange banyankole nabadde nabo Cafe Javazi nagana ne Junior Abaganda muswadde nze mvuge emotoka ya bukadde Rwenda bana abamwe balwanira bitano principle it's no longer funny and Mpuuga please find a way you can solve your differences from God, the media for God and my country for God and my country. This is Inside Out.